Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Abooluganda tugenda kusoma tweyigiriza ku nnyukuta ez'Oluwarabu zitandise semina yaffe eno. Ennyukuta ez'Oluwarabu tusobola okuba nga tuyiga Quran okugisoma tube nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu ddiini yaffe y'Obusiraamu bulungi, naddala Abasiraamu abapya n'Abasiraamu abo nga baazalibwa mu Busiraamu naye nga baagala okuyiga ennyukuta ez'Oluwarabu n'okuyiga Quran okugisoma. Tugenda kusooka n'esooka tugenda kugamba nti alif alif ba'u ba'u ta'u ta'u tha'u. Wano nga tusoma ennyukuta eno tha'u olina okuba nga oluma olulimi lwo n'ogamba tha osobola ennyukuta ebeere ng'eva. Ennyukuta ez'Oluwarabu zino nzibimu ezimu but tunnyonnyolamu tusobola okuba nga tuggyayo omulamwa. Kati ogamba nti tha'u, togamba sa'u, ogamba tha'u. Jim jim ha'u ha'u. Ha'u eno eva mu makkati g'eddooko. Kha'u kha'u eva mu ddooko limu ennyini kha'u. Daal daal dhaal. Eno dhaali ennyukuta olulimi toluluma nnyo nga twamaze eti ennyukuta ya tha'u. Ennyukuta ya tha'u olulimi oluluma nnyo, ate eno ennyukuta ya dhaali olulumako katono lubeera soft but naye nga n'olulimi lubeere nga lulabika. Dhaal ra'u ra'u. Ennyukuta eno ra just ogigezaamu mu kamwa nti ra'u. Zaal zaal. Siin siin eno obeera nga agira olulimi nga siya katono nti siin. Shiin shiin. Saad saad. Swad eri ennyukuta eri nzito okugyatula, eri heavy. Daad daad naye ennyukuta okugyatula eri heavy. Ta'u ta'u. Ennyukuta ziri heavy nzitomu nayo. Vaa'u vaa'u. Togamba za oba zi, ogamba vaa'u enjatulo entuufu. Ayn ayn ghayn. Eno nayo ga togamba ga, bajatula bubi ne bagamba gayini gayini wabula ghayn. Fa'u fa'u. Qaf
qaf. Eno kaafu nayo nzito eviira ddala mu ddookooli, nojja nomala nogira olulimi qaf. Kaafu. Eno kaafu enjatula eri eno eri ka, kati abamu bazibuzaabuza. Eyokubiri eri kaafu. Laam. Laam. Miim. Miim. Nuun. Nuun. Waaw. Waaw. Haa'u. Haa'u. Eno haa'u obeera nga addalo senses gundi sound kugamba mu kifuba n'obanga eddoboozi liviira ddala livaayo nga liwoggana. Haa'u. Hamza. Hamza. Yaa'u. Yaa'u. Yaa'u.